الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba abalungi n'abatuwuliriza tubeebaza okubanga mukyekumidde ku GTV era tusaba temugivaako. Olunaku olwaleero alhamdulillah tulina sister Faja yanjulirako nenganza amanya Shania Kigozi mama bamulekwa. Omulama gwaffe ogw'olwaleero gwe tugenda okutunuulira omwana omulongoofu. Omwana omulongoofu yaani? Omwana omulongoofu biki byalina okukola? Omwana omulongoofu agenda gasa ki muzadde we oluvannyuma lw'obulamu buno obw'edduniya? Naam, ngenda saba sister omugenyi waffe olwaleero all the way from Kenya, Nairobi, inshallah babuuzeeko era abeeyanjulire. Naam ya ukhti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nebaza Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde kino ekyengera ekyokubeera nga tuli wano biidhinillah ku GTV. Amanya gange bampita Nuru Juma kuva Nairobi. Nebaza Allah ansobozesezza okubanga Naam, alhamdulillah. Omulama gwaffe nga wembategeezezza programu yaffe eno mugyekuumirewo. Programu ebeera buli lwasande okuva ssaawa emu mpaka ssaawa 2 ne tugiddamu ku Lwokutaano okuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9, so that is baada Juma. Naam, inshallah. Sister, omwana omulongoofu yaani? Naam. الحمد لله واحد القهار العزيز الغفار مقوي الليل إلى النهار ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. نعم سيستر شوزو أنت أمان ملونغوف يعني أمان ملونغوف ما يسمى باللغة العربية الولد الصالح. أمان مشي omulongoofu naye yaani ate bukya bw'omufuna kubanga omwana ono tagenda kubeera mulongoofu naye ng'omufunye mu makubo agatali malongoofu. Kati ekitegeeza nti asili y'omwana omulongoofu kumufuna mu makubo gaki? Masiraama, makubo malongoofu. One of the things nga ffe abazadde be tulina okusooka okukola tulyoke tufune oyo omwana omuki omulongoofu bye biriwa. Ekisooka kyennyina al ikhtiyari al ummu saalihu al ummu saalihatu wal abu saalih, okulonda oba okusalawo okunoonya omukyalo omuki omulongoofu n'omwami omuki omulongoofu, kubanga bano be bagenda okufuuka ensonga ffe okukola ki okufuna oli omwana omuki omulongoofu. Butya kati gwe taata obanga onoonya omukazi, please tonoonya mukazi n'omusanga ku kkubo n'ogamba nti ono ye mukyala wange era agenda okubeera maama waki w'abaana bange. Manya nti abaana abagenda okuvaamu tebajja kubeera balongoofu. Kulwaki? Obafunye mu makubo agatali ki agatali malongoofu. Kati one of the etteeka erimu erisooka lyennyini eryokufuna omwana omulongoofu kunoonya maama mulongoofu ne taata omuki omulongoofu. Ate ekyokubiri kufuna mwana ono nga oyitidde mu matendero g'obusiraamu. Butya? Okukola nikah. Bazadde bangi nnyo bazadde abaana era tubamanyi nti bafumbo naye nga tebakolangako ki nga tebakola nikah, ekitegeeza bali ku zina. Abaana bonna be mugenda okufuna mu kaseera ako bagenda kubeera walad falash, bagenda kubeera baana baki baana bazina nga si ba halaali. Omwana ono omwana gwofunye mu makubo ga zina ne bwofa tagenda kukusikira mu busiraamu. Yuwabeera nga mwana omulenzi omu yeka gwofunye nga ku duniya tozeemu kuzaala mwana mulala, bw'ofa maali oyo omwana batalina haki ekolaki egisikira okuggyako ng'omuwadde nga hadiya ng'okyali muki ng'okyali mulamu. Naye nga kiki? Lwakuba nti omwana ono wamufuna makubo amaki tekikkirizibwa mwana gwe wafuna mu makubo makyamu kukusikira oba kufugabana ku maaliyo. Subhanallah. Okuggyako nga omuwadde ate wembanga nakola tawuba ng'osanga nakola ekikola ekyo omuntu ali eyo nga yatulaba ali ne mukyala we baali very sure nti ddala be bazadde omwana oyo era be bazadde b'omwana. Naye nga oluvannyuma beetondera Allah subhanahu wa ta'ala ate ne bakola nika era still omwana waabwe oyo talina funa ku maali eyo.
kakati sister omwana ono asiri yakyo asiri nti omwana omuzadde nga muki nga wanyuma wa nika bimaana nga si mwana wa halali kakati waliwo bintu bibiri ozadde ono omwana ate waliwo ne tawuba gyoyogeddeko tawuba inna allaha ghafurur rahim okitegeera ate babu tawuba maftuh kati gwe mwanadamu wejjuse ku ekyo kyokoze omukabirire Allah subhanahu wa ta'ala agenda kusonyiwa ku rahma ye Allah naye oli omwana asigala nga ki asiriye nga mwana waki kati bano boogenda okuzaala oluvannyuma lw'okusiba nika be bagenda okubeera nga bo bali banaki bana halali ne ku maali biidhinillah kakati gwe omuzadde ono omwana ogenda muwako haki nga akyali muki nga hadiya nti ono mwana wange ze muwaddeko bino yani omuntu yenna yazaala omwana nga bakoze zina muwe maali ye nga akyali mulamu kyekisinga okuba ekirungi omwana takkirizibwa kugabana ku maali yo ya kubanga kiki omwana ono ali mu baana baki baana haramu abaana haramu ekizito nnyo okukyatula n'ate nga ekiki ge mazima n'ekirala basiraamu olaba ekitendo kino ekyazina kye tukola kitendo kibi nnyo oyinza okwesanga nti gweokola emirimu nga Allah akuwa ssente naye nga teziri mubaraka lesa mubaraka esente zofuna ng'ozifuna mu makubo gaki ga halali naye nga ate ozisipendinga mu makubo gaki ga haramu ekitegeeza nti Allah akuwadde halali ate gweogikozesa kumukolaki kumujoga Allah subhanahu wa ta'ala baraka yo tegenda kubeeramu oba n'obutali ekyo nti Allah yinza okuggalirawo n'emirango gya riziki gwe n'obanga okola nnyo naye ng'ofuna katono lwaki kubanga Allah bwakuwa ogiteeka mu bwenzi bannange twekuse nekiri Allah kyakoze eki kyatuwadde tubeere nga tufuna abakyala aba halali tukole ki tusobole okutambuza obusiraamu bwaffe omubeera esinga okuba ennungi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair. Ensonga eyo nkulu nti abantu bazimbira obufumbo bwabwe ku haramu basooka ne banyiiza Allah oli naava eri n'agamba nti nze mbadde mu courtship n'omwami wange for 6 years abyogera na ku mukolo naye nga 6 years 2 years 1 year mubadde mukola ki kye mubaddeko omwana bano mulimu abantu abamu bakola n'ennika nga bazaalazaala dda abantu bangi muli mu bufumbo nga temuli bawoowe bangi mikwano abawala bangi ng'agamba ye alinda mukolo muki mukolo omunene ayagala bamuwasa omukolo omunene asooka akola ennika bubaka ki bw'olina kuba sisters abo ku nsonga ng'eyo my dear sisters tutya Allah subhanahu wa ta'ala tumanye nti Allah tulaba mu byonna byonna bye tukola ekintu kino eky'omukolo kirala nnyo n'ensonga ya nikaha bintu bibiri bya njawulo nikaha it doesn't cost even 2000 it doesn't butya oyinza okufuna abajulizi okuva ku saidi yo bamaharimu bo naye n'omusajja naye najja n'abajulizi be ne mubeera ne sheekhe wali imaamu n'atuula kasita taata oba mwannyoko atodde idhini nti nze Muhammadi okuva ono olwaleero nkuwadde Sumayya nga ki nga mukyala wo owa halali nikaha eba ekoze eki eba emizi kakati gw'omusajja tujja gamba amahare kubanga abawala b'ennaku zino tusaba amahare nga gawagulu nnyo ne gatuuka n'ekiseera omusajja n'alemerera okukola ki okukuwoowa olw'okuba omugambye nti nze njagala amahare abamu babawa n'agamba banja n'agamba jazikuwa ne muteesa ekyo kiri halali wabanga niya ng'omusajja yaqiinan kuba eryo libeera bbanja era waatalikuwa ku dunya ekyo teyakigaana ekyokusaba amahare amangi jinale omukazi waliwo akaseera ka Umar bin Khattab nga abakyala basaba nnyo amahare agaki aga waggulu kati Umar nabanga ayagala diteekawo ng'etteeka nti abakyala mukoze eki mukendeezeeko mahari gamwe mbere nga musaba mahari nga daraja bweti omukyala omu muba Salihati n'ayimirira basahabiyati n'amugamba Umar eyo haki yaffe gikole ki kitulekere kakati nakola ki era Umaru n'amanya nti ye asobeza okubanga omukyala olina haki ey'okusaba mahari goyagala naye ate amahari agali mu baraka ge mahari amaki
amatonotono biidhinillah kubanga omuntu ono naye tokoze eki tomukaluubiriza nnyo ojja mutuusa akaseera atya okuyingira muki mu nsonga eyo ey'obufumbo ate ng'omukwano okukwagala akwagala naawe omwagala agambe nti inshallah tujja kipulanyingako tekina buzibu mugende mu maaso olw'amahari ago mugende mu maaso nga mukola zina kakati sisita ompuliriza okoze zina eyo omanyi matal mauti ogenda kufa ddi kuba mwakafaananyi Allah subhanahu wa ta'ala akutwale ng'oli mu kikola ekyo eky'obwenzi Allah ogenda mugamba ota subhanallah kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti kullu nafsi dhaikatil maut naye nga tetumanyi mauti egenda tujja ddi kaseera ki mu kifo ki bbanga ki kati kaseera konna konna oyinza okufa webuuze Allah akutwale ng'oli mu zina eyo ogenda mugamba otya kati tuddewa Allah subhanahu wa ta'ala nze mbalambira ne aya egamba nti bada a'udhu billahi minash shaitani rrajim واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah mutye nnyo olunaku lwe mugenda okukola ki okuddizibwayo ewa Allah subhanahu wa ta'ala thumma tuwaffa kullu nafsi ate Allah agenda kusasula buli nafsi buli kitonde kyonna kyonna Allah agenda kukola ki agenda kisasula ebyo byekyakola sister wahum la yudhlamuna ate Allah takola ki Allah tali azamanya ekitegeeza gwe wobanga osazeewo okuwangalira ku zina ozaala abaana bazina owangalira obulamu paka Allah bw'anaakutwala jjukira nti wali olunaku Allah lwagenda okukusasula olunaku olwo luzito olunaku olwo si lwangu nannyini duteekawo ate alututiisa ffe n'atugamba nti mulutye nnyo nnyo kati tulina okulutya nga tutidde Allah subhanahu wa ta'ala tukole ebintu ebisanga nga tuzeeyo ku mwana omulongoofu sister omwana omulongoofu ono maama we amaze omufuna mu ngeri eri halaali bulamu ki obwo bwatambuliramu oba omuzadde ali eyo yenna ngeri ki gye yanditambuzizaamu omwana we omulongoofu Allahu akbar Allahu akbar jazakillahu khairi ya ukhti ekisooka kyennyini nga bwe tubogeddeko nti omwana alina okuba nga mwana wa nikaha ekitegeeza wakola nikaha ate okumaliza lwa nikaha eyo omwana oyo wamusomera dduwa nga tonnamufuna butya nga tugenda mu nsonga zaffe ez'obufumbo tetwerabira kusoma dduwa ey'obufumbo sisi oyinza gye tusomera mukwano bismillahirrahmanirrahim Allahumma jannibni shaitani wa jannibi shaitani ma razaqtana Allahu akbar kituufu nnyo kati bw'omala okusaba Allah abakingirize shaitani ate akingirize nekiri kye mugenda okuzaala kiki shaitani takiyingiramu omwami oyo bwe munatuuka mu nsonga ez'obufumbo ojja kufuna omwana omuki omulongoofu omwana oyo omusitudde omwana oyo obanga omusitudde we are looking for steps butya bwe tufuna omwana omuki omulongoofu tumanye tujja kulaba biki ono omwana gwe tufunye in those steps biki byagenda otuwa biki byagenda okukola okugasa kakati omwana ono omaze omufuna mu lubuto lwe n'ogamba alhamdulillah Allah ampadde ekyengera ky'omwana olubuto luno towulirisa musiki mukyala munnange ng'oli lubuto toteeka music omwana oyo kitonde kiwulira buli kimu era abakyala abazaddeko nga you can prove this from me nti wobeera ng'oli lubuto wobeera motion nga waliwo ekintu ekikutawulizaamuko waliwo n'engeri omwana ono gyagenda okureactingamu muki mu lubuto true sister so ekitegeeza nti kino kitonde kiwulira buli kati bw'oba ogenda muwuliriza music ng'ali mu lubuto agenda kufuluma nga music yamala dde okukola ki okuyingira kati omwana ono mubeere ng'omuwuliriza nnyo Qur'ani nga naawe omuzadde osoma nnyo Qur'ani nga weeyimbira mu mirimu gya khairaati Allah abeere nga whatever you doing jjukira olina nafsi gy'ositudde muki mu lubuto omwana oyo omuzadde bw'omala omuzaala muwe hakki ze nga hakki esooka ey'okulaazimira omwana
bannange tuzaala abaana ne tugamba Mungu antaasizza ne weerabira okumukolera adhaana n'oleka shetani n'amuyingira mu kaseera ako omwana muwe adhaana ate kirungi nnyo omwana omukombye ku ntende ntende bagiyita tamaria wobanga dates eyo gigayemu kati ne bw'oti ofune buli kwidibwamu omwana omukole ki okakombyeko kirungi tulaba ne bino mbu simanye bwokambu bimanyi biki byoba byonna jallawa alayisirizaako omwana azaaliddwa ng'asoose kukombesaako kuki ku ntende ate era Allah amuwa abeera fasaha bimaana omwana oyo abeera ng'ebigambo bye biri fasaha biri wadih nga bitegeerekeka ate wabanga Allah amuwadde ekyengera kya Qur'ani hifudhi ya Qur'ani emwanguyira nnyo omwana gw'ozadde n'omala omuwaadha nate n'omukombyako ki entende sisita omaze omuzaala omaze omukolera emikolo omwana oyo okumutuuma amannya amalungi nakyo ekimu ku nsonga ezitwa abaana abalongoofu omwana tomutuuma linnya nti zikusooka subhanallah omunombuuza omuzadde nti lwaki omwana wamutuuma erinnya lya zikusooka nti mwanange mu lubuto lw'oyo omwana nalina ennaku naye zikusooka tezikoze ki nezikuva mabega n'omutuumera erinnya era nakulanga ziku si kyamu busiraamu tuli wamu omwana okumutuuma erinnya omuzadde yandifuddeyo nnyo okumanya erinnya lye batuuma waliwo abazadde nga n'omubuuza miringi y'erinnya ly'omwana we tagimanyi nga n'omwana tamanyi kye bamutuuma ye yagenda awo n'afuna erinnya n'agamba ono ye shaks ono ye because ayagala kusoosa s asoosa sh ayagala kusoosa t ye n'anoonyayo bunoonya mannya nga tamanyi sister ndina one of our friend ayina first born amuyita chicken ayina chicken ayina third born bamuyita chipa nambuuza chipa kitegeeza mbu chips kakati nemubuuza okuti lwaki omwana wamutuuma amannya ago nangabaze we nali olubuto nga bannange wesirya ku nkoko sisa era omwana oyo namuzaalira ku nkoko namala okuluma we nali nnuma bwe nti yannumira na mu hotero nga ndi ku kifi kya nkoko ningamba ngenda mutuuma lya chicken era tumuyita chicken paka leero tega mwana omutuuma enkoko akeera akola ebyenkoko and then you complain owulira muganda yange kakati omwana oyo omutuuma amannya amalongoofu omwana mutuume Umar lwaki omwadde lya Umaru okusinza ku byafaayo bya Umar bin Khattab okitegeera omwana mutuume Khalid bin Walid omutuume Khalid lwaki omwadde erinnya lya Khalid kubanga yali mujahid omwana mutuume Ubaidallah tuli wamu batuuma abaana amannya amalungi omwana mutuume Sumayyati bannange lwaki nkatumya erinnya lya Sumayya awali shahida omukyala eyasooka yafiira obuki nnyo nobeera nga ekyo ekyeyo kyolina mu mwana ag'abantu abatusooka w'abalongoofu oba agalina meanings ennungi wali abantu n'otuuma omwana we Shamimu naye nga ne meaning ya Shamimu togimanyi ogenda into details Shamimu kigambo si kirungi so twetegereze nnyo amannya ge tutuuma gakola kinene nnyo mu bulamu bw'abaana baffe you understand nze bazadde bange bampa amannya ge bampa ne ntuuka nga mpulira nti si ge njagala naye saawa eno mpulira ngakola ki ngaagala but mu biwandiiko ate ge nyina malala agabazadde bange so kibbeeyi nnyo omuzadde okunoonya ku linnya ly'omwana wo nga tonnabakola ki nga tonnaba kumuzaala litegeeza ki likola ki ebyogamba because family yange erina okubeera esoosa P because my husband starts with P noonoonya amannya nga go ne meaning yago nga togimanyi so kikulu nnyo omuzadde okumanya abaana bo omwana omusetinze otya okuva ku date wagenze mu lubuto lwo naam sister tugende naam kakati bw'omaliriza omwana oyo okumutuuma erinnya eddongoofu bazadde bannange addu'a huwa silahul mu'min la yuraddu li qadari illa du'a teri kikyusa qadari yonna yonna Allah gyeyakuwa okuggyako du'a omwana oyo wabanga ali mu lubuto lwo n'atuusa emyezi 4 wata Allah wasindika malaika ne zimufuuwamu omuki omutima nti yunfakhu fihi ruhi wamala nga ruhi amaze omuteekamu omuki omutima alinako ebintu life span ye bye bawandiika wali ng'akyali muki
mu lubuto ne bamwanika kitaabu rizqiha omwana oyo riziki gyagenda okulya okitegeera ne bawandiika obuwangazi bwagenda okuwangaaliramu omwana oyo agenda kuwangaala atya ne bawandiika life ye yonna yonna biidhina paka ebbanga lyagenda okufa kwa hadithi eyo bimaana alhadithi nti wabanga yawandiikibwa ng'agenda kubeera mu baana abalongoofu ne wabeera ku dunya agenda akola ebintu eby'obwononefu akole byakola ng'omwana Adamu naye nga akaseera ke kanaatera okutuukako okudda ewa Allah ng'asigaza dhiraa bimaana ng'asigadde like distance weti agenda kukyuka olwakiri kye yawandiikibwa akole eby'abantu ab'omu jjana ayingire ejjana ate wabanga ali mu bantu aboononefu ajja kubeera bwati ate era watuuka akaseera ng'obuwangazi bunaatera okuggwako ate akyuke akole ebiri eby'abantu ab'omuliro ayingire omuliro naye kiki ekigenda okukyusa embeera ezo ebbiri dua saba dua nti ya Allah obanga omwana ono ali mu baana abagenda okubeera mutihaani gyendi ne ku duniya Allah munkyukizeemu Allah munteekere mu baana abalongoofu Allah muteeke mu bahufadhu al-Qur'an Allah muteeke mu bashuhada Allah muteeke abeere mu ba answari nga oyitiriza nnyo okusabira omwana oyo dua Allah mukukyukize tuli wamu bazadde bannange naye kakati ffe abazadde abasinga kye twerabira sisita abaana abaffe tetubajjukira mu dduwa edduwa ennene ennyo gye tumanyi okusaba ai Allah mpa riziki Allah ngaziyiza riziki zange Allah njaba mpe prado Allah njagala nange nzimbeko zikalina Allah byebintu byokka bye tukola ki Allah ngondekeza omwami oyo abeere nga talina gwalaba okujjako nze Allah nga byosaba Allah alhamdulillah birungi olina obisaba naye nge ensonga enkulu sabira bbaawo kubanga y'ensonga y'okufunamu oyo omwana osabira abaana abo kubanga be bagenda okusigala nga bakwatiridde ki umma nga njogera ku hadithi ya Rasul sallallahu alayhi wasallama nabbi agamba ata agamba nti idha mata ibn adam omwana Adamu bwafa inqata amaluhu amalize zonna ziba zikoze ki ziweddewo illa min thalath okujjako ebintu bimeka bisatu ekimu ku ebyo n'atugamba nti walada salih yad'u biha kubanga gwe mulama gwe tuliko inshallah bino nabyo tujja byogerako mu kaseera kaabyo naye tutunuulire negamba nti walada salih yad'u biha gwe bw'omala okuva ku duniya kuno my dearest sisters abampuliriza n'abaami nti kyogenda okulekawo ku nsi omwana omulongoofu ate si mulongoofu yekka yad'u bi agenda okusabira gw'omuzadde we naye sooka olabe nti omwana ono omufune mu makubo ga haramu omwana ono omuliisiza haramu sisita omwana bw'omuliisa riziki ya haramu omwana oyo tafuna baraka era neddua z'osaba tezibeera mustajaba kubanga olubuto luddujjemu biki bya haramu wamalbisuha haramu nga n'engoye z'omwambaza za haramu dua eyo okubeera mustajaba ila birahma rabbi kakati kye tulina okukola nti tusabire nnyo abaana baffe Allah atuwa abaana baki abalongoofu we tuba tuvuddewo ku duniya bajja tusabira atuwe n'emmaali eri halaali erimu baraka ayi wetaliimu kwatuwe naliisa abaana baffe haramu kubambaza haramu kubasomesa ku haramu naam kakati tuvuddewo omwana tumutese mu dduwa bw'omala byonna byobadde omusabira nti Allah nsaba omwana ono abeere hafidhu al-Qur'an aye Allah abeere daai nga y'omwana akowoola abantu aye Allah abeere shuhada abeere nga bw'omwana alwanirira obusiraamu aye Allah byonna Allah omwana nga abeere musawo ng'agenda kujjanjaba umma bw'omaliriza obisaba byonna sisita Allah agenda bikuwa kulwaki nkugamba nti agenda bikuwa kuba edduwa yo gw'omuzadde ebeera mustajabu eri ani eri Allah nga teriiko jjiji so tunyikire nnyo okubasabira kati omusabidde Allah amukuwadde buli kimu okikoze alhamdulillah omwana oyo bw'atandika okuba nga ayogera omwana oyo muyigiriza ebigambo ebirungi omwana oyo abeere nga buli kaseera ayitiriza dua eyo egenda kuva erinze muzadde waaba alya ng'omugamba gamba bisimillah oba bw'omuteekamu emmere nti bisimillah omwana bw'akula n'eyo basimala ne bw'ali kaddi wagenda kufiira ku basimala
tulabira na kuswala baby abeera 1 year n'alaba maama ng'asaala tekukwata akakaaya namuyeyereza because she's doing what the mother she's does. imitating the mother. Kati gwe maama olitaala kuswala nsonyi okukikoza naye ng'ate kyekigambo ekinokozesebwawo nti maama tosaala si wekiri omwana ono gw'ozadde osuubira swala agenda gijja kwani okay tulwana nnyo ne tugamba ffe abazadde baffe tebatusomesa singa naffe tumanyi twanikako n'omukwata n'omutwala ku ssomero ery'obusiraamu omwana ono miskini swala agirabira ku madrasa naye oludda waka waliwo TV waliwo omusomesa nno sister gwe tulina omusomesa omukulu ku baana baffe bali abo Sheikh Gugu internet eyo giraba bannange sister musomesa mukulu asomesa omwana nga talina age limit tulina TV nubiranga ate olukumanya nga tetwagala batusumbuwe waba akolamu ng'obateeke nti mugende bateekereko TV babeereeyo abaana ne balaba ebiriyo n'ebitaliyo TV neekulerera omwana wo sister inshallah taala kati tumaliriza omwana omuwadde erinnya omwana omusomedde edduwa step kyaweddako kakati awo step eddako biidhinillah ne tugamba nti omwana oyo obanga omulerera mu busiraamu okirabe nga buli step gyabeerako omuyigiriza obuki obusiraamu nga kuyingira muto oyo ayingiremu n'eddu'a bw'afuluma omuyigiriza eddu'a y'okufuluma oswala tugambe nga omulerera mu ki mu environment nga omulaga buki busiraamu omwana oyo biidhinillah agenda kukola ki agenda kubeera omwana omuki omulongoofu kantwale nti kale nze maama njagala nnyo abaana abalongoofu ate ngezizaako ebimu naye nga sirina chance nti bakadde bange Allah tiyabawa busobozi bukola ki bubasomesa nkoze ntya nga ate edduwa ezo sizimanyi ate biidhinillah ku mulembe guno teriyo omuntu agenda kujja mu maaso ga Allah agambye Allah nti nze saafuna chance ensomesa teriyo kulwaki kubanga elimu eri buli wamu mulaba amasimu gano getulina gano amasimu gano Allah agenda gatubuuzaako sister kulwaki kubanga amasimu gano gali mu buli kimu bw'oyagala dunya gagenda kuwa dunya yonna ate bw'oyagala akhira gagenda kuwa ki gagenda kuwa akhira kati biidhinillah oyinza n'okufuna omusomesa wo ku intaneti nga yakusomesa buki busiraamu gwe n'osoma ate n'obiza eri ki eri abaana bo biidhini jalla wa ala kati awo tukoze ki tumaliriza butabo ogenda okukola ki okumulirira badde njogera ku nsonga ya TV eno sister nti TV eno y'omusomesa omukulu asinze okutonoona ne internet sanga omuzadde omwana P5 omuwa essimu ne waba mu P7 essimu yaki atali busy buy a call box at home abaana oyagala obbawuliza omusajja gw'okulidde ku ssimu atewa tukuzidde mu gundi nga tewali masimu there is attention naye abaana tebakyalina na time ekola mirimu waka because omuzadde yamuwa essimu abamu balina video games n'awanika amagulu bambi maidi n'akola buli kimu oluusi mwana muwala ajja kula tomanyi future ye agwe ku mwami ng'omwami amugamba nze saagala mukozi waka what is going to happen omwana ono omulenzi ki ky'omuyigiza olaba emirimu gy'ewaka gino sister tugirabanga emirimu nti tetwagala menya abaana baffe naye kiyigiriza abaana baffe okukola kiyigiriza abaana baffe obuyonjo kiyigiriza abaana baffe okubeera punctual kiyigiriza abaana baffe okwetegekera obulamu obw'enkya amanyi nti someone has to be hard working woba oyagala emmere olina okugenda ogyefumbire oyagala olugoye olina okulukola bwoti oyagala obeera omuyonjo olina okwoza engoye zo abaffe tebabimanya ate maama oyimirira n'ovuma omukozi ng'osanze omwana we alikola nti gwe sikusasula esente zange olya za bwereere ate tuddamu n'okubatuma siddamu n'okulaba nti weekwasaana ebintu obyoza ali ezange za bwereere subhanallah ng'ate okotogera mwana wo kubanga tomanyi ebya Allah bingi almauti haq Allah akujjulula muzadde munange n'akujja ku dunia n'oleka omwana oyo n'abonaabona nga talina waatuula buli waatuuka yamanyira mukolera talina bamukolera neyeekyawa ekivaamu ng'omwana abeera drug addict ngalaba nti kati kamale gakola kigapaala n'ensi naye ng'ani afuuse sababu gw'omuzadde ayiwa kati tulina okukyusaamu ennyo okuba nga abaana tubalera in all aspects of life mashallah abaana tubalage nti webeera mirimu gy'awaka bagikole
bwebibeera kukola kusoma basome bwebibeera kusoma ddiini bagisome byonna ng'obyetooleramu biidhinillah okufuna omwana omuki omulongoofu nga nsaba Allah ya rabbi atuwa abaana baki abalongoofu kati omwana ono omaze omuyigiriza ebyo byonna byonna alhamdulillah bannange njogere ku nsonga eno ey'aba maid sister omanyi some of us ladies we are in working class tukola kati mu kukola okwaffe ewaka tulinayo bamaama abalala abatuyamba okukola ki okulabirira abaana waka kakati abaana bano tubalekera bakozi sisita omwana n'oba wakati tufuluma mu 12 kitundu olw'okugoba jjamu wa Kampala oyagala otuuke ku mulimu ng'obudde bukola ki bukyali ovuddeyo omulese omwana ali mu buliri ogamba ki nti omufumbire obuugi leero ajja kulya ku ttooke ate mujja kulya n'omuceere ekyeggulo by'oba ofumba omuwala ono n'abeera ku mwana oyo tumanye amuleza atya tumanyi mizeeki gy'amuteekamu kuba ye bwe baamulera bw'agenda okulerera omwana wo kakati ogenda kukomawo ssaawa meka 2 za kiro ojambu wa Kampala akukutte mu kkubo ogenda okutuuka ewaka nga misikini kya Mungu kyebase dda kiki kyogenda okola musibye mutya mami tuli bulungi omwana alidde emmere nti mami alidde ate amata yagamazeewo twawadde ate bino nti kale mwebale nze nyingidde mu kisenge n'oyingira okwebaka oba okukola ebibyo n'enkya ne luli kati n'osigaza yennaku ezo Saturday ne Sunday sister Saturday olina waka y'office gy'olina okumaliriza so the whole of Saturday goggalawo oluggi twagala kereere omaliriza emirimu gy'office bannanga ate wezituuka ssaawa 10 nawe oyagala kuwummulako ekitegeeza osigazeeyo kiki Sunday eno Sunday bano abaana batandika okubuukabuuka nga kereere ng'obagamba bateeke ku TV bateekereko katuunizi babo bannange tulina na budde bwabuulirira ng'abaana bakula na katuuni abaana bakula na TV gwe tomanyi baana bo ne katuuni abasomesa ne katuuni aliko kati byasomeseza ddala era abamu ku homosexuality kweri ku katuuni omwana wo n'atwende ne katuuni nga tomumanyi kituufu sisita abamu ku ulama bavumirira ne katuuni kakati bw'omalirizaawo omwana akuze awezezza emyaka 15 nga batandika okugamba nti omwana wo oyo mubbi owange tekiriyo tasobola ate nga mubbi kituufu omuyigiriza life eri easy tagenda kakaalukana ate n'omukozi abadde tamufaako alina obudde obugamba nti togenda waweeri tokola bino ate alina okufa ku baana you know sometimes bibayitirirako jjukira wagamba ku mwana ng'odde obuggola ng'omukambwe walya inshallah katugendeko mu kuwummulako biiznillah ate tukomewo mu kitundu kyaffe ekyokubiri. Every Sunday from 7 p.m. to 8 p.m. with Hajat Shania Chigozi. GTV for unity and development. Mbakulisaayo nnyo mu kuwummulako mwebale kwekumira ku GTV tubaagala nnyo tusaba mujje muwagire TV yaffe ey'obusiraamu TV etaaliko kintu kyonna kyesittaza tubasaba muleete obulango. We have many businessmen, many business women naye nga mali yammwe temugikolera bulango so tubasaba bambi mulete businesses zammwe ku GTV. TV yaffe esangibwa wano ku Supreme Council awo ekyemmanga ku maduuka era oba olaba nti Global TV so tubasaba bambi mulete adverts obeera ng'osupportinze obusiraamu ebeera part of sadaka kubanga weewaddeyo tetulanga haramu. TV zaffe programs ezibeerako za ddaawa era mmanyi bangi ziba benefitinga. Eno ye TV gy'otagenda terako mwana wo obeerawo ng'okyusa remote. Buzanyo bungi bwe tulaba abazadde nga bazanya ne kutuukako paati eyesittaza omuzadde n'addusa remote. Nedda GTV ogitrustinga omwana wo omuzzukulu emyaka gyonna omwana asobola ogibeerako ate n'aba nga anyumirwa ate ng'afunamu ekyokuyiga nga programs zino. Nammwe abazadde abali eyo mwenna tusaba programs nga zino ziba zituuse muyite abaana bammwe naddala abaana b'obuwala babeeko kye bayiga. Olw'ensonga omwana omuwala
ye maama wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Umma weba erina omwana omulongoofu naddala omukyala ebeera nga eggumidde. Tukyali ku mulamwa gwaffe ogw'omwana omulongoofu. Twakomye nga sisita atutegeeza nti omwana omulongoofu atandikira ddala mu ngeri bazadde be gye beefunamu paka ku lunaku omuzadde be lwayingira mu ttaka. Nti omwana omulongoofu sisita atugambye nti hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatugamba kulimu ebintu ebisatu omuntu byaleka ye mwana omulongoofu. Bw'otunuulira mu famire yo olinamu omwana omulongoofu. Bw'otunuulira famire yo n'oga nti Allah akedde n'anzijulira mulimu omwana asobola okukulembera abantu n'abasaaza oba mwe mulina baseeka ba famire. Ekizibu ekijja muyita baseeka ba famire. La abadan omusiraamu teyandibadde na seeka wa famire wabula yandibadde n'omwana nga sheekh nga ye mwana oyo alidde ku maali yo omuweredde ku maali yo eri halal n'afuuka sheekh ajja kuyambako banne ajja gaidinga banne n'abawala bonna. Olaba nti abaana baffe tubasomesa eddiini y'obusiraamu. Naawe omusista twabadde nga otuuse ku stage y'okulaba nti nno omwana omuteekateeka omutwala mu masomero. Naam. So alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jazakillahu khairan ukhti. Kakati nga tuvudde mu ki? Tuvudde mu okumanya nti omwana oyo omulezi otya. Tumulezi okuva ku myaka 2-3. Omwana oyo biidhinillah kibeera kirungi nnyo n'omusomesa ebintu bimeka 2. Mutwale ku masomero g'obusiraamu. Sisa tunayo amasomero tulinayo kati ngano tunayo Madinatul Munawwara. Tunayo essomero bayitanga Al Ihsan. Tunayo n'amasomero amalala ga buki Kawempe Muslima ag'obusiraamu. Lwaki abaana abo tubatwala mu masomero ago? Mulimu ebintu ebyo ogenda kuba you gonna use one stone killing 2 birds. Nti ogenda kufuna qala Allahu ne qala Rasul eby'omwana oyo ate awamu n'ekyo n'eddunya y'omwana tagenda kukola ki? Tagenda jifiirwa. Kati omwana ono mutwale mu ssomero ly'obusiraamu asobole okusoma obusiraamu yeeyongera okumanya Allah we yaani nabbi yaani kiki ekiri halali kiki ekiri ki ekiri haramu. Omwana oyo bw'anaakulira mu mitendera gy'obusiraamu ye kennyini ajja kufuna kye tuyita self drive. Nga woli toliiwo ng'omwana agamba kino Allah takyagala si nti mami takyagala. Bw'anaagamba nti mami takyagala kuba mami waali ne mami waba taliiwo asobola okukola kyaba akoze eki kyaba ayagadde. Ne bw'amala okutegeera Allah we n'omubaka sallallahu alaihi wasallama agenda kwetaasa ebintu bingi ng'amanya nti Allah takola ki tabyagala. Omwana oyo obanga osobodde omwana muteeke mu hifdhul Qur'an. Bannango omwana abadde hafidhu omwana akutte Qur'ani emugaidinga buli kimu kubanga ebeera mu qalbi ate kiri kitangaala ate nuru dini ya Allah kitangaala ekitangaala tekyegatta wamu n'enzikiza. Sista ajja kubeera nga Qur'ani yemugaidinga. Omwana oyo awamu n'ekyo Allah muwaffahamu abeera n'obwongo nga buli very sharp. Goyagala doctor, oyagala lawyer, oyagala engineer, so kumuteeke mu Qur'an. Mashallah. Ogenda kumujjayo nga wonna w'omusuula akola ki? Afiitingirawo. Kati biidhini abaana tubawe Qur'an. Omwana oyo ekyengera ekimulimu nga nyiza okwogera obulungi obuli mu kusomesa omwana Qur'an n'obudde ne buggwako. Naye kamba weekyo Allah waalibakkiriza olulala tujja kufuna omusomo nga gukwatagana butya bwe tusomesa abaana baffe Qur'ani butya bwe bagikwata biidhinillah. Naye kati twogere ku nsonga egyo nti kiki kingenda okufuna mu mwana ono gwe nsomesezza Qur'ani. Omwana agenda kwambaza crown taji bagitangule ku yawmul qiyama. Omwana hafidhul Qur'an agenda kwambaza omuzadde we crown ku yawmul qiyama. Tetubiraba bino nti tubiraba bakingi ne bakwini babyambadde ogenda kubeera queen olunaku olwo ogenda kubeera king. Allahumma amin. Ate n'abaana abalongoofu ya rabbi bw'obanga gwoli wa mu muliro omwana agenda kuweebwa chance ey'okukusabayo ojje mu jjana. Bazadde bannange subhanallah kiki ekirala kye twagala
lwaki tetubeera n'ekyoyo ekyokusomesa abaana baffe obusiraamu omwana mukwase Qur'ani bw'ava mu Qur'ani tomumma bya duniya muwe ebintu ebyo bibiri kati omaze omufunamu byonna byonna omufunye asomye akoze eki alonze koosi bindi namuyambeko omugaidinge mu koosi eri gyagenda okukola ki okukola wamaliriza omwana ono byogenda omufunamu bino wankulu one ogenda kufuna omwana alina taa sista taa alwalidaini si buli mwana nti agirina. What is taa alwalidaini? Taa alwalidaini okubeera nga alina okuwuliriza abazadde be okubata nga tabatidde nti mama nze ntya taata mulimu okutya eri khawufu mulimu okutya nti obatakwa respect okitegeera nga maama bw'oyogera ni waaba akyagala tagamba mami ayogedde dadi ayogedde ekyo nkirese lilla lwaki omwana ono akirese lilla kubanga alinayo hadithi emugamba nti ridhaau rabbi fi ridhaau liwalidaini wasaqatahu fi saqtihima nti woyagala okufuna radhi za Allah okusiima kwa Allah kuli wamu n'okusiima kwa bazadde abameka ababiri ate woyagala okufuna obusungu bwa Allah buli wamu n'obusungu bwaki bw'abazadde ababiri kati omwana ono genda mugamba nti mwana gwe ekyo kyokola sikyagala amanye hadithi eyo ajagamba ndeka olaba mama takyagala ne Allah takola ki nze sibiriiko sagala mama anyigire ne Allah ajja kukola ki lwaki akikoze ekyo kubanga wamuwa foundation etegeera Allah we oba ontegeera muzadde munnange kati awo kigenda kuyambako omwana ajja kufuna taa era oyo omwana tagenda kumenya mukolera ekyokubiri kyogenda omufunamu addu'a liwalada salih mukwano omwana oyo agenda kusabira dduwa buli wabeera butya nti rabbi ghfirli waliwalidaini warhamuhuma kama rabbayani saghira omwana atali mulongoofu gwotawadde foundation agenda bitegeera y'ebyo musiraamu no tagenda bikolayo era yoli omwana agenda agamba nti tumuwonye bannange mama abadde atuteekako obujanja mama abadde atumalako kano tukakola woyagala kukameri nti tondeetera bukazi bukafiire bwokola bwoteze tondeetera bino kati agenze naffe tulina freedom yaffe ng'omwana owo gwe wazaala akusabira ddira ova kuki ku duniya asobole okwejaganya ng'omwana owo gwe yazaala sista ng'asaba muddira ogenda okufa omulekere maali naye nga mwana wo gwe wakola ki gwewezaalira abamu tubiwulidde waliwo eyo ekyafaayo eky'omwana ni muvubuka mukulu myaka 23 ng'alaba nga taata we alwala tafa ng'awulira embeera emuweddeko kakati n'amugendera ekiro n'amugamba nti taata ennyumba eya mu kifo bwe kiti n'ennyumba eyo mu kifo bwe kiti title deed zaako ziriwa ebyapa biriwa kitawe n'ambuuza nti gwe wabingulira lwaki gwe tokola bibyo nti taata ate njogera ng'asaaga njagala onsainingire ni wano check nze njagala million bweziti sitawe n'amugamba nti oli musiru genda oyiye ezizo sigenda bikusayiningira omwana yajjayo akaso sister yajjayo akaso na yalina abavubuka abo nga yabaleeta ekiro ne beebaka wansi mu bitanda kakati azukusa kitaawe amujjidde ekiro in the process biki omusajja n'agaana ne bamwambaza taata we guniya ne bamwambaza ekikutiya bwekiti webale nnyo ne bamuyingiza mu kimubuutu ne bamutwala mu kibira n'amugamba taata we kati ku bibiri salawo ekyo ima you sign and you let me know documents buli kimu webiri oba obulamu okola ki beba abaana betuzaala bannanga omusajja n'amugamba mwana gwe ogenda kubonaabona mwana gwe n'amugamba taata esente zengenda okufuna kuze zigenda okungaggaza sigenda kubonaabona nga kyalowooza kakati subhanallah laba Allah mu bantu bano mu banne mulimu omwana omu abo beyajje nabo abatema ababiri omu yalinga alimu obulumiriru bwabaki bwabazadde n'awuliriza abikola kyokka amurekodinga mwana mulenzi yasala kitaawe sista yakomenkereza amusaze n'amugamba nti kakati tata tiyamubulira emaali webiri kyokka n'amugamba nti kati ekitegeeza you gonna tell the public what happened n'amugjako obulago n'amulekawo mu kikutiya kye ne badduka ne bagenda
in the process omuvubuka ono munne nga kimulumiriza nasuka namugamba nti soka obireke soka olindeko dadi tumuleka ajja kwogera namugamba taata yogera asevinga obulamu bwe taata namugamba nti webanga nze yamuzaala muleka nzite kasita nzisaamutanga nakamuzaala mu mbeera gye mbonyebonyemu n'omwana wange oyo sirowoozangako kumujja ku dduniya naye leka nzite banne bajja ganywa mu birala ng'ono ali mu kurikodinga sisita bwe bamala namugamba tokikola namuggyako omutwe ne badduka ne bakolaki ono subhanallah fattaku da'awati mazulumu mutenyeddwayo omuntu gwe bakoze eki gwe balaza amaanyiza sisita ono olwa dhuluma eri omutima neri guilty n'alemererwa okigumiikiriza ye yagenda ku poliisi n'akolaki n'agamba nga banoonyeza omuzeeyi oyo tebamulaba n'agamba nti maiti ya muzeeyi eri mu kifo bwekiti ABCZ naye ne basigala nga bakyahukumu nga beebuuza nti ono aleese information eyo tugenda mulamula tutya naye nga bano ababiri babakutte naye bamukwata naye nga bakyanoonya bamute olw'okuba nti yabadde with that oba ne tuleka nga ab'obuyinza bakyabikolako sisita lwaki ndeese ekyafaayo kino lwa mwana ono atali muki mulongoofu atali mulongoofu agenda kwefuukira muzadde munnange afuuke ekitalo gy'oli alabe emaali eyiyo nga yemulumiriza nga gwe obulamu obuba otakolaki those are the repercussions those are the outcomes mu mwana gwe tufunye nti omufunye mu makubo amakyamu omufunye mu bwenzi omwana omusomeseza mu masomero agataliyo omwana tofuddeyo gwe okuzaala omwana oyo mu bwenzi ogwo okusi musango gwa mwana era ffenna abaana buli omu amanyi foundation ye gyavuddemu naye gwe omwana gwe tulina musango kubanga si gwe weereeta ku nsi abazadde be bo amali yaabwe Allah agenda kibabuuzaako neffe abaana otuliyo nga abazadde baffe batuzaala mu mbeera etali ntuufu tulina okudda ewa Allah tusabe Allah ate ffe abaana tetugwa muki mu nsobe eyo tuli wamu saba Allah akkirize ya rabbi Allahumma amin ya rabbi kati tugenda mu maaso nga nkulaga nti omwana omulongoofu y'omwana agenda okusabira ku dduwa ng'ofudde y'omwana agenda okukulembera ng'oli ng'akulembera umma y'omwana agenda okuyimirira nga baagala kukolerako emikolo egy'ekika agambe nti la eno shiriki maama temugenda bimukolako maama nge tumuzike mu busiraamu nga Allah bwakolaki bwalagira naye nga tomulina ajanga bamata afudde waba bimukola oba tebamikola bagenda kumuza be bamanyi lwaki talina ddiini talina kyamanyi miskini aliwo kintuntu okitegeera mukwano kati abaana abo tulina okuba nga bino bye tubawadde byebyo bye tugenda okukola ki okufunamu kati amaze okusabira ku dduwa akusaalidde bannange omwana omulongoofu ne mu bunafu bwo omukyalo otuusa akaseera nga tokyesobola omwana omulongoofu tagenda kukulekawo ajja kwogera ne bba amugambe nti mwami maama ali bubi kaŋŋende mujjanjabe tagenda kusuula waliwo munnange abaana eyo ewaffe Nairobi nga omwana wabeera ne muzadde we ne mu akaddiye yeepamira yeefukira biki takyamusobola waliwo bagiyita iziti adult home bagiyita batya nga bakwata abakadde abo mukwano bazadde baabwe omwana ng'ofuuse ekizibu gyali ng'akusuula eyo nga yateekayo ssente ng'era mu mwezi ajjayo lumu. How is she doing? What is she needing? You know this olwokuba baasoma nnyo oluzungu tuba tutte mu nsi za America gw'omwetwaliddeyo ku ssente zo nakoppa embeera zeeri maama najja n'akola bw'ati n'asuula ng'olwo wano wamugja ewaka wasigadde waani bazo yeetaaga omanyi they don't want that stress bannange ate maama buli kaseera kumuyonja wuyo ali muzipampa wuyo yeefukidde emmere akaaba obamuwa I don't want that stress, I have my life nga bakusuula eri omwana amanyi hakuli walidaini ayinza okukikola ekyo tagenda kikola naye nga kiki foundation ye yafuuka obuzibu bw'amaliriza ne bwofa ye tekimuluma kuzika mu ssanduuku kukusuula mu mochare. It's not a big deal. Omwana
oba awulira nga bagamba maama abonyebonya nnyo n'obulwadde kituufu awummule subhanallah gyawummulira omanyiyo webale nnyo sisita omwana oyo agamba ekituufu awummule naye nga wallahi gwe maama akaana ako kajja ne kalwala lukusesi no bwekiyita measles omuzadde n'asula ng'atunula omuzadde miskiini ali mu nzikiza omwana bw'okola akwata na bwati n'awunyako ku mukono ti yapamye wallahi ng'ali mu nzikiza netakoowa n'atuula ekiro kyonna olw'okuba osesema ka temperature kali waggulu okaaba taata n'atuuka akaseera I'm sorry to use this word ne bakitaffe bagamba twala omwana we eri mu ddiiro nze njagala kuwummula enkya nkeera ku mulimu maama ye n'afa naawe leero gw'olabye nti nnyoko kasasiro no abaana bano sisita omwana atali mulongoofu atuuka akaseera n'agamba nti bannange kazende antamya bamanyi okugatutuuma amanya n'akuyita kazende lwaki ofuuse kazende nti oli kazeeyi kagende kazende bagamba nange kazende antamye yenna abanja buli kaseera njagala sente mpeerezaayo omutwalo mpeerezaayo 2 baana abali wano abampuliriza bannange ng'oli haki ya muzaddewo kyonna kyolina haki ya muzaddewo kakati bw'aba akusabye aba ali kusaba kwa haki ye kubanga bwe tujje nga tubimenyamenya nti yabadde foundation yo yabadde ensonga gw'okubeera ekyo kyokolaki kyoli kati toyimira n'ogamba nti bannange kamuzeeyi kantamye owulira bakusimu nti bayagala ki n'ogiteeka wale naddamu nakuba mami tumanyi nga nze ndi bize tuli mu zimitingi obandeete lunaku obandeete wiiki nga tawuliza naku muzadde we maama sisita ogamba lunaku mwana wa kitange olunaku ayinza n'okumala n'omwezi omulamba subhanallah ate nga buye bw'amasimu gafuna abuuza kati mwetaaga ki kiki ekyo taliyo amanyi yo is a demanding even that kind okukubirako omukadde omugambe mami webale kunzaala webale kundeera bannanga abasajja muli eyo appreciate your mother in law kubanga gwoyo omulungi gwolaba oyo omusengejje gwolaba maama ono ye yafuuka ensonga appreciate your father in law gwofunye dokita tewamuteekamu 10 kya nasare maama we ye yamulwanirira ne taata maama w'abaana bo akuzaalidde abaana amuteeseteese gwofunye ekiwedde ofunye ekiwedde ogenda kuzaala buzaazi n'omukyala kyekimu omwami ali awo is struggling anoonya ssente gw'olye you understand yes we need to appreciate their mothers wano mu Uganda tulina enjogera egamba nti okusanga nnyazaalawo nsanga amalaalo subhanallah Allahu akbar naye nga nnyazaalawo gw'ogamba ye yazaala omwami oyo aleeta emmere ku tebo ye yazaala omwami oyo alabirira abaana bo kale maama ne waaba alina weakness kuba sometimes abakadde abo bakaddiwa buli emyaka we gikula obwongo bwabwe bukyuka batandika obeera emotion batandika obeera kikati nga gwekifumbirwa omwana we tomanyi waje bavudde ne mutabani we ate sisita eyo aya sanaqisu eyo naqs okubeera nga Allah agenda akukkakanya mu butonde eyo aya kubanga Allah ajja kuwa amaanyi yakwebiki ate luvannyuma akoleki ate ekirala sometimes abaami baffe abo balaba baba ne bond gye baba ne bazadde baabwe before nga waliwo love waliyo abazadde abakuze nga balaga abaana baabwe love kati simanyi ensonga eno eti omukyala bw'ajja n'asangawo love eyo ndowooza 95% abakyala tebagyagala ye ayagala gye afune omwami nnyazaala akasukeeri nejjukira bo bayinza sometime baba ne humble background tera giyita humble abala bagiyita poor background balina embeera yabwe gye bayiseemu oluusi Allah agibayisizaamu Allah n'ablessing omwana ono omulenzi omwana omulenzi atandise olabirira nnyina abadde so hard working nga bakyali akuza abaana be abamu babaana ba single mothers omwana atuuse time gy'alina okweyagaliramu afunye sente alhamdulillah has blessed him awasiza omukyala subhanallah noba sababu makaago okutulawo omukwano kati mama yes omukyala najje wanyazaala we n'asigala mu mmotoka ng'atudde ali bw'ati ali so proud tosobola kuŋŋamba nti nno oyagala nnyazaala oyagala omwami nga toyagala maama we
tosobola kuba nti oyagala omukyala ate oyagala mukyala we maama we kubanga oli ye sababu eresa omuntu ono gw'otrustinze n'omulaga ebifo byonna abantu balala byatasobola kulaba naye gwe n'olaga nti nno toyagala akolagane naye balina bond gye bavuddeko guno omusaayi waffe abakyala tuva mu bulamu bw'abaami n'abaami bava mu bulamu bwaffe naye ate bond maama togenda mujjawo maama abeera ogwo omu taata abeera ogwo naye abaami we change them abakyala we change them so abakyala nsaba tukyuseemu ekyo kiri nnyo mostly it's so common in our sisters banyazaala mubayisa bubi because gwe olaba omwami Allah yamusukkulumya buli decision making alina okwebuuza ku maama we gwe tokyagala agala yeebuuze ku gwe foreigner a stranger who came into the family nga just goze kuzaala baana nakufumbirwa mwami ono mutya Allah mutya n'olunaku luli nam sister bigambo ebitonotono nkusaba osiibule abantu n'ekigambo kyo kyoyinza obbagamba abatulaba eyo naddala abakyala ngeri eno program gyeri nti ya mukyala musiraamu. Naam sister biidhinillah ngenda kumaliriza ebigambo byange okusooka nga neebaza bagitivi abampadde this opportunity okubeera nga nkola ki nga mbeerako kyembatuusaako ate n'abaddu ababadde wano mwenna abatuwuliriza nsaba jalla wa ala abasiimeku ekyatte abagazi n'ebyo ngenda bamaliza nga mbawa ekigambo ekigamba nti albirru la yabla wa dhambi la yunsa wa dayanu la yamutu if'alu kama shi'ita kama tadinu tudani nti albirru la yabla obulungi tebukola la yabla tebubulawo the good thing you've done it will never perish wa dhambi la yunsa ate ne dhambi lyokoze obubi bwokoze tebugenda kola ki it will not also perish wadayanu la yamutu ate musasula mazima siye Allah la yamutu Allah yeta agenda kubeerawo mirembe na mirembe takola ki tafa if alukama shi itakolanga obwoyagala kati twaba bino bogamba mbosanga nazaala wosanze malalo simanyi if alukama shi itakola bino nga obokozeeki nga obwoyagadde muzadde munange kama tadinu tudani kyonna kyogenda okukola abakadde bali kyonna kyogenda okukolera abaana ba munno kyonna kyogenda okukolera tudani nawe bibagenda okukolera obanga gwokoledde bulungi bwereere yaqinan nawe bigenda kuddira birungi byereere. Barakallahu fikum sister Nora tweyanziza nnyo ebigambo bye byasembeza isigenda kubyongerako bitegeerekeka kyokola kyosasula bwokola ebirungi ojja sasula birungi bwokola ebibi ojja kusasula bibi nyazaala wo muyitaani tekusanga nyazaala nsanga amalaalo ozadde abaana abalenzi naawe ojja funa yakikugamba twegendereze nnyo lifestyle yaffe ebigambo bye tuyisa ku bulimi ebigambo bye tugamba abantu abalala tugezeeko n'okuguruminga abaana baffe babeere abaana abalongofu eri umma tukoze ne brother Umar ku kamera tusinkane insha Allah ku Sunday eddako Allah batukuumire tumira jjajjange jjajja Musa Kikabi ne bakyala be bonna jjajja Kawala jjajja wenna Wanswa bakyala ba Sheikh Ibrahim Nkanji bataata bange mwenna abalungi Hanifa Kawempe mwebale kulaba GTV mbagala nnyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.